nze ndi muzzukulu wa Misambo empewo zijja kwekolera kandi wangambe sina yadde akawewo mutunule ojjako makunze abali kuno muli babajulizi nga simukuteeko yadde engalo zange ojjako makunze ojja okkiza nti bana ekitufu kasamere katereeza sibengi be twali tugenda nga ntukuma ebyoto ewaabwe awo nasukawo onaye bakalambwa afunye ekizibu kyababbi okumwetoloola emizine emizingiriti gyeremerwa nagyo gyali mu bulamu bwagyo giri awo giwumpuguma giringa emize giralidde mu matako bakazi bakadde kuwasa bwana buto wefula kye butali oba oteri ensi gyekoma nojjamba oyogerere mu Kampala kafunte ntama obuzi bwana bwana batufunye abantu okwefula nti abamanyi nga tebamanyi kati kalonga mwamaze mubba sente mwagala mwana nina sente mumugenda mbaloya simanyi mugende luddawa mumuli baloya nga mulina ebizoya mu byomala ndabyeko ne poromota naye amwezinzeeko ndabyeko na waso bwana obutono arepinga obwana naye amwezinzeeko ze mwaberezi bamala akalubuli muntu abaana okuwangula n'okuwangulwa ndekera okola ebyekisibusibu kati ononya mu bandala olisa akalenzi kakolema okuliisa otana okukatambuza mbantu kade kasiwokede mu nyimbo bululu bugenda kuggwa konna kali awo kakonzibye kalinga kalwala emmeme kalwala nnyina abo kalwala ki tuulako mukazi gwensi yakukoowa ate katonda yabakuba omuggo nekitaawo n'ayitaawo kame twali twajetamwatamwadde mwagasa ki abantu nendeza baba okuyamba abantu mwazibba mwabagasa mama wa Zubeda muntu mukulu ne wobo yino obutakanya ne Zubeda mama wo obeera omuvumira ki omukazi n'omuwemula naffe kituluma gobuliddwa akugambako fulufiga obuliddwa akubuulirira buli omu ovuma muvume eyo yempeera gy'ogenda okungula nze ovuma mama wa Zubeda nze mama wa Zubeda nze Zubeda tuyinza okuba tulina obutakanya nesiza vuma mama we I cannot muwa respect nze Zubeda batusangakawo mu kivulu nali ne mama wange ba Zubeda ne bajja Zubeda yajja ne mama we nava ku ntebe yange nenjimuwa nava ku ntebe kwe nali ntudde nenjiwa mama wa Zubeda atule because nanga aba mama wange ne fulu figure lekerawo wano wavuma muka Kasuku novuma family ya Kasuku olwamala ate ne wefuula mukati Kasuku omwagala nnyo ne Kasuku ati manyi tumwagala fulu figure gwe munsi olinga na wolovu toyina mukwano wano abana ba TikTok basibira bwerere osibya abana ugwe buli akuvuma choka gwavuma gwabayigiriza okuwemula olumala ngoduka wali ekatwe ngotekawo obusente wallahi ya mungu ogomuzanyo gukomi mwabali ekatwawo ku police that game has ended ebyo baba wasete ne mukola bifayire ebyo byekisiru ngono Juliet Zawede byali yankozeko wallahi kuluno mojja kulaba ko ai ogwe bakwata mojja kulaba ko ku ai ogwe bakuba mukomera mulikirawo ebyo bitu byekisiru omuntu avumye omuntu naye bamuvumye ngadukake ku police mukubanga baba waddeyo obusente police yekatwe mwetereze fulu figure ke bakozesa nga nsobi yatakule entalo wano nadduka ku police musibye ba TikTok mbasibira ki oyo fulu figure mukuwa kule entalo wano kabaka negwe bwo muvuma ngadduka ku police nga bakusiba ebyo tetukyabyagala mujje police mu ntalo zammwe police ine kitibwa kyayo it's a government entity abantu bevumidde ku social media bagende babimalire iyo ne fulu figure amanyo kuwaba aba police sente ne bakuwandika ko bifayiro ne bakukwata ne bakusiba wano yasiba MC10 namuwangula fulu figure yasiba Sefuko namuwangula choka ya basosonkereza mpaka nakati acha abavuma so fulu figure kula nze nja bigamba sina kyenkutyamu wadde kula va ku bantu senkubuge ovunanyizibwa ku programu ya Soroti nze nakubirako Pastor Bujengo nakubirako Pastor Bujengo nga mubera muvuma family yange kitange yafa mumuleka umule nemwe ku Soroti ate we newunyeza Bujengo oyo mwewunya tata wange yali mukwano gwa Pastor Bujengo nenga fulu figure buli kumacha akera vuma tata wange newunya Bujengo oyo ningana ya abantu omusajja tamale mirundi yalwanirira Pastor Bujengo buli omwachi mani nga ya mudefendinga naye nga buli kumachate fulu figure akera vuma tata wange ngabwe yafa ngabwe guli omulambo ngabwe yafanga munaku ati luwe nakwate simu nenji kubira Pastor Bujengo nga ndi munyevu era ne bikoma kati n'abantu mubaleke fulu figure avuma mama kadaga novuma kalangwa gubuli omo muyisamu amaaso kibadde kisusse
era nawandikidde dda Jerusalem sale email okumutegeeza embeera eriwo nti full figure yakubiddwa yes naye yakubulirira n'akoowa full figure kyasobola ogenda eggulu Jerusalem teyakoowa ebigambo byasembayo okugamba wabiwulira nga mulina Senkubuge awe wanditegeredde nti bakukooye edda wagendanga eggulu kati okyasobola olinnyayo ebigambo Jerusalem byagamba full figure abitegeera oba tewabiwulira yatuukanga naye akooye omusajja n'akuwa sente baawa full figure obukadde 5 50 million eggulu awo omusajja nalooza omusajja full figure anaategeera President Museveni wakoma ddi omulaba full figure alyoze mulaba president omanye emirundi gye bakubulokize mu State House omanye emirundi full figure gye bakubulokize mu State House awo wano wamutege ebusega katale wawulya president yakuddamu kubanga owemula President Museveni tayagala kuwemula full figure wali ofunye omukisa nga president yakwagala nga muwala we naye kati naye yakukoowa buli kiseera obeera owemula naye atyo kweriranya omukisa gwo gonna full figure wagutta mu kuwemula sigaali towemula ate ng'oli muntu ategeera naye kabampaane gavumenti yaffe teyagala kuwemula era woba owemula nga oli mwenaalemu olimba ebyo owemula ku lulwo osobola okuwa points zo nga towemudde you can sit here n'oyogera ebintu byo nga towemula ne kati full figure akomadde olaba president owandisa amabaluwa emirundi emeka nga bagwa blocking kwa nabo bagamba kati ono omuwemuzi Jeno Nalweyiso yakubulirira dda full figure agana buganye kuwulira Jeno Nalweyiso yatula wansi n'akubulirira ne video zikyaliyo nga Jeno Nalweyiso akubulirira naga full figure muwala wange lekerawo okuwemula wagana kati gwe muso owuliririzani munsi bw'obulayo omuntu gw'oswalira bayo no full figure bayo n'omuntu gw'oswalira ne Jeno Nalweyiso n'atula n'akubulirira nakugamba ebyokuwemula bireke wagana era okyawemula kati government yonna etuuse n'ekukoowa ne basigala kulaba bulabi bakukeneka obadde weewuba ku secretariat wali wakwadde wadde 10 full figure mukalulu kano obadde nga weewuba ku secretariat taga gyobadde n'onnamyalo yakuyamba n'agikuwa obadde tulina nakuba kololo full figure ne kololo obadde tulina kubaayo it is Adija namyalo ye yakuyamba nakuwa ku katago oyingireyo nenga tewali akwagalayo ekyo no kakikubulire ekyo no badde tobala ne sente bazikuma ekyo kakikubulire omuntu eyali ku list eyo yali kisa kya Mukama kuba yakola mu State House naye gwe singa yali Adija namyalo ne koloti wandi baddeyo bali bakukeneka ate full figure ojja kuli obutwa buli wamu gwazongerawo abantu tebakwagala wabavuma baleki fama jege tulina twamala kwetololera mu bakungu ba government nje tulaga tumanyiyo nze junior olaba negula mu bantu manya abatanjagalira serinyawo full figure ko panze fo tulabe ebintu byenale mote tubibeera munyo kubanga tukibanye tulinamu abatatwagala wano bayita ba TikTok walaba kerinya lyange eyanzija mu list mumanyi erinya lyange lyaliko kuba TikTok abagende kololo erinya lyange balijjamu bujja ne yalijjamu mumanyi kati ngonda bayonze era nja kugamba president kati kyesigalidde kugamba president nze nkola video ejo ngeri mu State House just yakayana nyimirira wano obubaka bwange ne butuuka naye gwatamanyi gwe full figure jovuma jolaga kali Adija namyalo mbwa akwagala naye alabe kiwemene ko ekiryawo waba takuwadde sente tomwogerera Adija namyalo akimanyi full figure tomwagala kubanga asooka kusasula tokikola nti omwagala waba takuwadde sente tomwogerera neno oberawo ekyambogo ne wesiba abaana abagala Adija namyalo we bali abamwagala ku mutima batulida yagala Adija namyalo iziro yo eriya abana bamawulira abagala Adija namyalo full figure tolimu gononya sente bojje ebigambe wa Adija namyalo obitwale wa Jeno Damulira bojje ebya Jeno Damulira obitwale wa namyalo full figure bajja kukuba amasasi
osusu okuzanya that game eyokutambuza ebigambo mu government bwovuma Meja Emma Bodde wa Namyalo gwaba kyankalanya Jeno Damulya ne Meja Emma tebalina lutalo kwa Dija Namyalo tebaluyina ate na Dija Namyalo talina lutalo ku Meja Emma mwe bafulu figa mwa balete yembeera muri kajiko natabula kwa munonya sente Namyalo abalwana ne Meja Emma mwenga mufuna ngodda ku social media ngo yasama byotamanyi ba kusabudde wabiwulidde aba basajja singa babadde ne mundu gabadde amasasa ago nga fulu figa oli Montana wazane na abakuumi toyina nomo nani abakuwa omanyi procedures ezibayita mu kwa security aba abasajja fulu figa wawonye buwonyi nga tebayina mundu awabadde tuvaawo gaba masasa abiri ekyo kikulaga va ku bantu singa katugenda kuziika ng'abaana bo basigalawo nga babonaabona kubanga fulu figa oganya okwebuulirira oyina abaana kyekikuwemuzanga oyina abaana bakifeesi bo babadde waba otenda ate ne bakifeesi bakozesamu abaddako there is information nti fulu figa oyina bakifeesi bokozesa bajja kuba nabo balinawe batudde tubakwate tunoonye emirimu tukole nze noonya mulimo Junior I'm going to retire this year social media nyenda givaako abantu kati bazibu bakambwe ovuma omuntu ku TikTok enchanga akupangisiza batemu Junior nyenda wumula this year nyende noonya omulimo nasoma nko yokwasama Uganda yatabuse nyenda kuwumula era 16 November I'm starting okuva ku social media nyenda kunoonya milimo proper jobs nvire bino bi YouTube ebuunya amabina nkoye bi YouTube ebyenkwe kampumule kanyene nkube eche ye Saudi Uganda egani nayenza jjo okunumba guys let me tell you omuntu yenna ayagala okulumba Junior come prepared nkula tojja kuddayo ng'oli mulamu amajaga nkuma orders gaina shoot to kill yes nzaba nkuma orders baina za kutta anybody who comes close to me yes eto njagala nti bagambe come prepared siri mwangunga bolowooza so follow figure ketukusabire naeddamu ku magezi ate nze nja kubuuliriranga muganda wo I'm your brother follow figure nza kugamba ebituufu dayo mikwano jo abayimbi bali bakwagala bonna obavuma alotama